Uganda's president, who has been in power for more than 40 years, has placed the only credible opposition candidate under house arrest. Kakati nebyaliwo mu parliament ya Bulaya bizzemu okusituka bupya era nga bisitudde enkundi. Woowulirira bino nga wenjogerera mukwano gwange mpuliriza ebigambo byongedde okulinnya enkandago nga bw'ogenda okubitegeera nga bw'ogenda okubeera nga obimanya. Ebya gavumenti y'eggwanga Uganda byongedde okubeera nga bibaddugalira. Waliwo okutya okuyitirivu ennyo okusinziira ku bigenda mu maaso era General Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo ku nsonga zino n'azoogerako kyokka nga ne Mwami Museveni yebuvuddeko era ku nsonga ze zimu ono yazoogerako. Kakati nno kiki enkutegeeza njagala ompulirize bulungi nnyo ogoberere ensonga eno gwali ku mukuto gwa EKTV Media Uganda nange Eke Master. Kakati video soko ogimpere like, video soko ogimpere ekigalo kubanga information gyogenda okulya mukwano gwange mpuliriza ye ntuufu yennyini gyolina okubeera nga otegeera. Wabula bino nga bigenda mu maaso waliwo amawulire agafulumye mujjukira omusajja mayitibwa nga Meja Rwashande ono nga yajja Ssekikubo essembabule. Kakati nno waliwo ebyama ate ebifulumye ampuliriza waliwo abantu abattibwanga mu constituency eno wabula nga bano battibwanga mu kimpukumpuku bannayuganda. Lwaki baafanga? Ani yali abatta? Kakati ogenda kwewulirirako ampuliriza bano abasajja si bangu betwolekedde okubeera nga twenganga. Abaali balowooza nti bikomye nti Mwami Museveni amaze okulangirirwa kakati alina okubeera nga alayizibwa ono eby'okumulayiza byandifuuyibwa mu ng'ombe era byandimulakira era Mwami Kyagulanyi kamaze okubeera nga asidelininga butereevu nnyo n'abasajja bano aba Bulaaya nga bwe nakutegeezeza nti olunaku olwokusatu ono ayolekedde okubeera nga agenda mu summit eno ey'abasajja bano aba Bulaaya nga bwe yali oluli. Kaakati nno ebigambo abyanje wabula bino byonna nga bigenda mu maaso wamaze dde okubeera nga walabwawo okusala side M nga abasajja bano bamaze dde okusidelininga ne Mwami Kyagulanyi era ne bavaawo ne balangirira butereevu nnyo nti obuwanguzi bwa Mwami Museveni bantu tebabukkiririzaamu era babuvumirira era baagala akalukaddibwemu munda mu ggwanga Uganda. Byonna ebisingako wano ogenda kubeera nga obitegeera olunaku olwaleero nga ntambula ne Muzeeyi Waso omukumi w'ekyoto era Muzeeyi Waso ono ye mugabi w'ekyogo era Muzeeyi Waso ono yamala ebibamba n'ensonga enkalubo ennyo naddala mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Kaakati mweyunire mwettanire ku nnamba eno gy'olaba ku screen Muzeeyi Waso omugambe ennamba agijje ku EKTV Media Uganda. Wabula bino nga bigenda mu maaso ampuliriza ekiri emukono kyongedde okubeera nga kifumba mutuku waliwo okutya erette mu mukwano gwange mpuliriza eri omubaka Abudala eyawangula wano emukono ono ngaliyo n'omubaka Betty Nambooze. Ebigambo birungi si birungi ampuliriza waliwo ekitta bantu amasasi entuumu enkumuliitu ampuliriza agasangibwa wano ew'omusajja ono ng'ate tujjukire wa Muwanga Kivumbi nti abantu bo baakubwa amasasi kaakati ono n'akukwatibwa butereevu nnyo n'aggalirwa paka n'olunaku olwaleero. Mpuuga yavuddeyo n'ayogera ku musajja ono Muhammad Mwanga Kibirige omubaka w'e Butambala. Wabina bino nga bigenda mu maaso byonna mu ngeri y'emu njagala osooka owulire obubbi obukudde ejjembe babuzaabuza bannayuganda ku nsonga y'ennamba. Sooka owulire mwalabye akatambi akatambula omusajja eyavuddeyo n'alaga emmotoka ye baalinnye ekikomera ne bagwa munda ne bajjako number plate digital number plate ne balekako ennamba y'essimu eyaabwe ne batambula ne bagenda. Ono n'agenda ku poliisi n'awaabira abapoliisi ne bakuba ku nnamba ennamba kweri bw'ogikuba eyitamu era bagikwata ne bamugamba kwogenze ku poliisi twali twagala odipositinge $20,000 ku nnamba eno naye kobiyingiza mu poliisi teekako 3 bw'omala okussaako 3 tugenda kukulagirira wogenda okusanga ennamba yo ey'emmotoka ng'ennamba kweri era boogera bulungi nnyo ereeta n'amanya bw'odipositingako ssente ennamba eriko gye batajjeeko ennamba ng'abantu kweri eri active ku mayengo g'eggwanga kweri ebalema etya okuditektinga n'okunoonyereza ne mumanya abantu abo we boogerera engeri gye musobola okuba nga kubakwata for goodness sake. Naye oli poliisi yamugambye tetulina kye tuyinza kukuyamba which means kwata sente oziteeke ku nnamba y'ababbi bakuddiza ennamba plate yo okusinziira ku victim bwati bwe yaripootinze. N'agamba yagenze mu URA balabe nti asobola okureplacinga ennamba eyo ne bamugamba tebasobola kureplacinga number plate yeyo. Batugamba batuwadde digital number plates nga zisobola okubeera monitored all the time. So what is the use of digital number plates ezitasobola kubeera monitored? Ne bagijjako ne bagitwala kati tebasobola kudetectinga na kumonitoringa waweeri we bagitadde ne basobola okuba nga bagigoberera. Ndowooza mulaba ebintu engeri gye bitambulamu mu ggwanga mu butuufu. Mulaba ebintu engeri gye biri mu ggwanga. Kati ani ayamba munnayuganda? Kati mugaso ki ogwa digital number plates ate nga za ssente nnyingi? Yes tubadde tulina okubeera nga tutunulira emboozi eyo
kubanga kikulu nnyo mwenna mukimanyi ampuliriza munda mu ggwanga Uganda ebintu byakyuka baleeta digital number plates era ng'ennamba zino gavumenti yategeeza nti ennamba eno egenda kubeera nga etulakingibwa mu sisitimu ya gavumenti nga buli woolaga wonna ennamba eno esobola okubeera nga erabwa era nga basobola okumanya wa wooli. Bakola ekintu kino nga bategeezezza eggwanga nti baali baagala kendeeza bumenyi bw'amateeka obwali bugenda maaso ku nguudo omwali nga emmotoka okubeera nga zaatambulanga ne bazikozesa okugenda okukola ebikyamu ezitomedde abantu ne zidduka oba oli awo n'okubeera nga batangira bannayuganda okubeera nga battibwa olw'ekyo yonoonere. Kati bano nga baategeeza nti ennamba zino zaali zigenda kuteekebwamu kakiipu ng'ennamba eno buli weeraga wonna bw'ogenda n'olipootinga oba n'oloopa abasajja basobola okubeera nga balondoola ne bamanya wa weeri ne bwoba ogikwese mu toilets. Kati mpuliriza abasajja ababbi batandise dde okuddamu okubba ennamba plates zino nga bazijja ku mmotoka z'abantu wabula ekikwewunyisa bw'ogenda ku poliisi okulipootinga abapoliisi bakugamba kwata sentozi w'oyo eyaggyeko ennamba kubanga naffe tetulina kyakkola nga kino kyongera okukkaatiriza n'okulaga nti mu sisitimu za Uganda ennamba zino eza digito teziriimu zaasigala ziringa ziri ennamba endala bwe kibanga tebasobola kubeera nga badetectinga ennamba zino kaakati fayida y'ennamba zino empya mugaso ki era nga zifaanaganako na ziri ezaggyibwawo bwe kiba nga temusobola kumanya waweeri ate nga mu ntandikwa mwatusuubiza nti ennamba zino ne bwe beggiddwako esobola okutulakingibwa ne bamanya waweeri. Kakati nno wano we wali okulya n'okukombesa ni gavumenti y'eggwanga Uganda byebyo byekola mukwano gwange ampuliriza era mu ngeri y'emu bino ng'obitadde ku mabbali njagala sooka tuddeko emukono ew'omusajja Abdallah ono amanyiddwa nga omubaka wa paaliyamenti ampuliriza ow'ebitundu bino eby'omukono. Jjukira nti bannayuganda abazze nga batirimbulwa abazze nga battibwa naddala mu kalulu kano akawedde ebibuuzo bibadde bingi nnyo oba oliawo nga bannabyabufuzi bafiirwako abantu baabwe era nga abasajja bamukwata mundu balumiriza nti abantu bano bonna abazze nga battibwa babadde baprovokinga poliisi babadde balumba ab'ebitongole ebikuuma ddembe olwo poliisi neegezaako okuritaliyetinga nga eza omuliro oluvannyuma abantu bano abamu ne bafundikira nga battiddwa nga baserengese ekaganga. Kaakati njagala ompuliriza bulungi nnyo mukwano gwange ampuliriza omusajja ono gw'olaba ye mbaka wa paaliyamenti ampuliriza ebitundu eby'emukono ampuliriza ng'ono yawangula webula ono mu kuwangula era yabaddeyo. Kati njagala olabe owulire ebigambo bino abasajja bano engeri gye batirimbulamu bannansi mu kubatta nga tewaliwo kakwate konna ak'omuntu ono oba abeera attiddwa nti abadde alumbye poliisi nti abadde alumbye amagye nti abadde yeekalakaasa nti abadde akola kino wabula abasajja bukeera bukeezi ne bakwata emmundu ne batirimbula abantu mu nzita ey'ekyeyononere era bino byonna bw'ojja obigattagatta bifaanaganya ddala ne bituzze nga twogerako bye tuzze nga tukulaga abantu abaatandika okubeera nga battibwa mu kampeyini abaatomerwanga emmotoka ez'abakuumaddembe ne bavaayo ne beegaana abaakubwanga amasasi emisana tteke abakuumaddembe ne bavaayo ne beegaana abantu abaakubwanga emiggo ewakyamu abaakubwanga emiggo ku mutwe nga bwe mwalaba akatambi Mwami Kyagulanyi bwe yali eggulu n'alumbibwa abasajja ab'amagye n'alumbibwa abasajja bamukwata mundu era ogendo kakkana nga bangi bafuna ebisago okwali ne Dani Magic. Kati wuliriza ekiro essaawa nga 5 nga lindirira okulangirirwa kwe amagye ne gazinda ewuwe bagukira ku mutabani we Ahabwe Mukama ne bamusindirira amasasi agamukkiriza ekaganga. Abasajja nga tebannaba kutuuka wano twafunako ku ssimu okuva mu bannaffe ababeera ku wawangalira ku luguudo eri wansi ku koransi nga batulegeeza nti bannange abasajja baabo mwetegule waliwo emmotoka eyambuse ekikabo ekiti ne bwe kiti eriko abajaasi naye beesabise. Munnange gwe baakuba yennyini ye yatutegeeza n'atugamba abasajja baabo buli omu agende gy'asula nange ne nnoonya wenzira nafuna wali mu muti awo esayidi awo kuliko ettaala ku muti waggulu nenzira mu kisiikirize kyayo emabega kwawobeera eri emabega omuntu oba tomulaba aliyo. Abasajja mu kuvaako awatali kuwoza kwonna oba kubuuza kigambo kyonna baatandikira wano okuba amasasi. Essasi lye baamukuba baali mukubira wali ng'aweta ku Subaru amala omukuba baamuwalula ne bamuza mu bitooke byangaawo talina buyambi bawambye wano wonna n'abaali badde bamutwalasa omutwalako mu ddwaliro akadde ako mu bwangu kyamazima nga nabo tebalina we batandikira. Yabalabanga abasirikale bajja naye olw'okuba waawaka n'ayimirira ababuuze kiki bakola ki kyebaagala tebamulinda namukuba amasasi kyaddirira after something like 5 or 10 minutes abangamba ibaamu afudde. Sawa zigenda mu 6 ebisosonkole twasangawo ebisosonkole 35 bye twasobola okulabako
nti ng'oggyeko kutta omuntu bagattako n'okumunoonera buli kimu kye baasanga mu luggya lwe. Emmotoka 8 zonna nga ezaali zipaakinze wano ezaali zavudde mu kalulu ku lunaku lwokuna zonna nga bazisangawo, era kitegeeza nti singa zaaliwo nga bwe zaali mu bungi zonna baali zoonoonye naye baayonoonako emmotoka 8 ne bonoonerako ne piki za bajaaji 2. Kono gye yali amwesoga okukira omwana we w'omuntu mbwe kyetula ku myaka 27 gyokka. Ibamu mwana wange mbadde naye tukoze ffenna asomedde mikono gyaffe guseeyo ne ku mmotoka era yabadde nnyamba okubeera nga facilitatinga nga nnyambako mu nsonga z'okurilizinga ssente wano nawali yafiira mu kaseera akaayo akazibu n'atwala essasi eryandibadde eryange. Mu kukola bino byonna banoonya engeri y'okusaanyawo obujulizi obwandibalumye nti be baabikola. Kamera ne bagikuba amasasi ne banoonya backup seva ya cameras yonna ne babyonoona ne bafukamiza abaali mu nnyumba, abaana awaka mbeerawo n'abaana ne badduka. Okuva ku Tali Center baamala kulangirira. Kubanga okuvuga obuvuzi kati okuvaawo okudda eri ewange it was so already deadly. Intelligence nga njirina kye nakola nenguma nembeerawo mbeera ndi awo nende gwe nawangudde nga ffenna emmotoka bazitukomye eri ye ng'eyiye agireeta ng'agiyingiza munda anti bagamba nti azze kumulangirira mu mbeera yonna. Mukama mulungi nti zaali ziwera saa 12 nga bukedde ku makya olwo ku Saturday 12 kitundu awo ne batulangirira. Newankubadde yatuse ku buwanguzi essanyu lyamubula. Kola ebikujjuko bannannyini bantu bajja kugamba naye omusajja sitayiro kyono abaana b'abanne babawambye kati gwe oli mu kukola bikujjuko kati mu mbeera eno nti bannangiridde naye waka mu nnyumba mu ddiiro mulimu maiti omulambo gw'omwana wange Ibamu. Nasanyuka naye nga nsanyuka amagye mu lukufu bwe ntyo era ngenda nga mpuubira ku bantu. Kyakyewuunya na kaakano kwe kuba nti omuntu yakuba essasi ng'ennaku z'omwezi 16 January poliisi yagenda ewuwe ng'ennaku z'omwezi 29 okunoonyereza ku nsonga eno. Bakyanoonyereza buli kimu bakikubya ebifaananyi bagamba mbaweereze ebisosonkole by'amasasi kwe bagenda okusinziira okuditamininga mundu ki yakozesebwa. Nja bakkiriza babibale mbaweko byembawa nange nsigazeeko ebizibiti ebyo bwe babitwala ne batta keesi. Ku masasi agawandagala n'abatuuze abazze bakwatibwa mu kitundu kino bangi bakyali mu kutya nga n'abamu beetegula dde ekitundu. Tufunye okutiisibwatiisibwa kungi okuva mu byokwerinda na wano bajja kubeera nga bw'omanyi n'oba toliiwo era ofuna information nti bazze drones 2 ennaku ezo nabegako olunaku nga lumu zaali wano. Bangi batya okubeerawo kubanga abantu bangi bakwatibwa bali mu makomera. Ku lwokusatu nali nzijjayo kansala wange Atai Florence Taylor John najjayo kato. Mulima Mayuni mu kaseera kano alinze bwenkanya n'abantu be because teri muntu mulala alina custody ya mundu okujjako abasirikale era sisuubira n'omulundi n'ogumu nti nno basobola okukyegana ne DPC nakimuteekako. Kakati nno buli lw'owuliriza ebigambo ng'ebyo byongera okuyungula ezziga era ofuna ebibuuzo bw'obanga olinga ffe uwa we tulaga era weebuuza bano ekibakozesa bino ebikolwa eby'obutujju ng'omuntu gwe bakolako obutujju oba obulumbaganyi talina yadde akasaale, talina yadde ejjinja, talina yadde omuggo, wabula bwe bavaayo ne bateekawo ekifaananyi ekiraga nti akalulu kano kaali ka mazima na bwenkanya era ne bongera okunnyonnyola nti abantu bonna be mulaba abaagendanga nga bakubwa amasasi nga battibwa baalinga bamaze kubeera violent n'okwagala okubeera nga balumba abakuumaddembe oba okwekalakaasa oba okugezaako okubanja akalulu. Lwaki nkuwadde emboozi eno? Kubanga njagadde otegeere nti waddenga bino byonna bigenda mu maaso, omukago gwa Bulaaya gwavuddeyo ne gutegeeza ku nsonga ze zimu nti waaliwo okutta abantu nga amagye gennyini agandikuumye abantu ate ge gabatirimbulanga. Era bano bagamba the so-called election mu Uganda sizaali elections ntuufu wabula yali military operations. Bino byenkugamba mu court si byayogeddwa wali mu parliament eya Bulaaya. Era bano nga bagamba nti n'obuwanguzi bwa Mwami Museveni tebasobola kubeera nga babukkiriza okusinziira ku ebyo ebyali mu kalulu ebyayogerwa n'abaali bakalabalaba ab'akalulu kano abajja okuva emitala w'amayanja. Kati omusajja ono gw'olaba ye Meeja Lwashande
eyazze mu bigere by'omukulu amayitibwa nga Theodore Ssekikubo wali erwa emiyaga wabula ono alina ebigambo byayogedde n'enviri ne zinva ku mutwe era nawe bw'onoobiwulira muganda nkakeeto ogenda kwewuunya ono alumiriza mbu waalingawo okutirimbula abantu wuliriza mu bitundu eby'Essembabule nga waliyo Honorable Ssekikubo ani yattanga abantu bano waalingayo okuwamba ettaka okibba ttaka mu bitundu bino mbu kyekyamuleese ye yesimbewo alwanyise bino wabula nga naye yennyininyini mu kujja kwe twalabawo omuntu eyakubwa amasasi nga abasirikale abatambulira ku ono ate be baamutta. Brigadier General retired Emmanuel Rashande twajja wano nga tulina mission y'okununula abantu b'Erwemiyaga kye babaddemu for a long time. Etsanga abantu bonna baafa abajjako amataka gaabwe babasiba mu makomera tebabarepresentinga nga member wa parliament yali eno Honorable Ssekikubo yagaana projects za gavumenti ng'amalwaliro galeeta ng'amasomero ng'amazzi amalungi ng'amasanyalaze bw'ogenda eno n'ogenda Erwemiyaga osanga ng'eri far different n'ebitundu ebirala bya Uganda naye abantu bwe banajja ate ng'afuusenga Katonda omuntu yenna teri bamanyi toba waliwo omuntu alisobola okujja n'amuggyako. Yes, by'owulira byonna bigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda era nga bino byonna wadde bigenda mu maaso saagala weerabire nti bano abasajja baasalawo okukozesa maanyi okubeera nga banyakula obuwanguzi bwa bannayuganda era kyova olaba n'ekitongole ekya UCC kakati baavudde butereevu nnyo ne bawera omuntu yenna agenda okudda ku TV oba ku radio n'agezaako okwogera ku kalulu nga bwe kaatambula n'agezaako okuvumirira ebyo ebikyamu ebyali mu kalulu. Kakati abasajja baategeezeza nti bano bagenda kubeera nga bawera radio eno oba TV enaalabwako omuntu yenna ng'avuddeyo okulaga obutali bumativu obwagenda mu maaso mu kalulu ke twakuba amabega akaalangirwa nti Mwami Museveni yali amaze okubeera nga awangula n'ebitundu 7 ku buli 100 olwo abasigadde ne babeera nga bamugoberera. Wabula ng'emboozi eno egenda mu maaso maama Essuti Zirandi nkutumiddeko nnyo naye nkwebaza emirimu gy'otuusako engalo n'okusaasira mukadde wange Mukama asobole okubeera nga amuteera mu baraka. Bino nga bigenda mu maaso maama weebale nnyo bali ddala obubaka bwo mukwano gwange bwompa enkya n'eggulu. Wabula nga bino bigenda mu maaso era mu mbeera y'emu wali Mawokota mujjukira omusajja amayitibwa nga Nsibambi. Kakati Nsibambi ono yabadde omubaka wa parliament tuzze tumukolako emboozi empitirivu ennyo era nga naye kennyini tumukuwa mu bigambo bya Zenga ayogera ono ng'alumirizanga Mwami Museveni bwe yawangula akalulu kano mazima n'obwenkanya naye saagala weerabire ono abadde ku opposition okumala emyaka n'ebisiibo. Kakati nno yalumiriza nti ebyawuliwo mu kalulu byonna byali bituufu Mwami Museveni yawangula era ng'ono agamba nti Mwami Museveni tagenda kusobola kubeera nga ava mu ntebe y'eggwanga Uganda mbu kubanga abamuvuganya tebalina yadde akasaale tebalina yadde omuggo okuvuganya omusajja alina emmundu ate alina ne ssente empitirivu eza state. Kati wuliriza amawanga mangi ge twegomba ng'abantu bangi abadde ba pulezidenti bazze bavaako naye nga bano babadde balina amagye naye nga bano babadde balina essente naye olw'okwagala ensi yaabwe n'okuwa ekitiibwa mu constitution ez'amawanga gaabwe abasajja badda ku mabbali oyo abeera awangudde n'asobola okubeera nga alangirirwa nga omuwanguzi. Kaakati nno abantu abali kudda oluvuganya gavumenti kati nga bw'olaba mukulu Nsibambi ono bwe bavaayo ne batandika okubeera nga bakulaga nti ate omuntu gwe bavuganya tasobola kubeera nga avaawo. Kino kyongera okutegeeza n'okukulaga nti bano bonna zibadde projekiti namba enteeketeeke oba oliawo eza Mwami Museveni okutuuddiisa nti bajja kumuggyako naye ng'amazima matuufu bano baali balya buli nsimbi n'okwongera okukomera omusajja mu buyinza. Era kyova olaba nti Mwami Kyagulanyi yajjanga omutuufu ffe gwe tumanyi nti ye musajja ali ku kituufu essaawa zino aliira ku nsiko essaawa zino badepyute be bali mu makomera gye bavundira essaawa zino abawagizi be aba NUP bali mu makomera gye bavundira era nga n'abangi balabyeddwako nga battiddwa b'ebitongole bikuuma ddembe era nga bangi baniiki n'emingiddwako n'amannya ag'okubeera nga abatujju abamu balya ne mu nsi yaabwe olukwe okusinziira ku state gavumenti nga bw'egamba. Kaakati nno omusajja ono Nsibambi azayogera ebigambo bingi nnyo nga mwe mulina okulaga nga bw'ali omugagga omuyitivu ennyo Fugge bw'atanoonya nsimbi mu gavumenti ya Mwami Museveni wabula bwino wuuno avuddeyo omulala alaga nti omusajja ono
yasinga okuba omu ku bantu ababbi munda mu ggwanga Uganda era ng'ono asitukira mu mataka tasitukira mu nkoko wabula mu mataka n'akabya bannayuganda akayirigombe. Wuliriza ebigambo ku musajja ono. Nsibambi Honorable eyamiddwa akalulu n'atabuka buli kye yali ewa bannansi mu constituency ye n'akibambulula. Abantu Nsibambi njogera nti Katonda eddunya n'endabe talina kintu bulamu kyalaaguze na ssente ze. Kono wino gwengenda kama ntindo sente yafuna nyingi nyewa wa Muammar Gaddafi yajja azitisena mu motoka kuzirita mu Uganda alimba teshibangawo wange bisebo nagulya ttaka nganze muwale sente ne muteresa kona ku milioni 10 musajja okumanyane mu kafiri omusajja Kibuye yafa Kibuye wali ekibuye yafanga azaala muwala wange yafu muzukulu wange Kalago yafumbirwayo nazala yo Kayaga oyo mutala gwejugala ko Kalago yazala bala imwe Kayabwe kakati Kibuye yafa muteresa za milioni 10 nazifuna kawunga ezaabo kasere zineterekere ndavu kimecha Nsibambi ngendo kujja ku machana kelage ku macha nanga tajisonyiwa najja ko milioni nya omanyi Kibuye yafudde nali tekete yafudde atenga nanga nkwata ko omwala oli Kalago na kutiko sene buka kutiko mekati milioni nya njakuzi ko lwego na tambula nta Mungu yankola paka nabo ku sente haji yesu kusasula Mungu azire ngandi embizi yanga sire bali musu subhana ebwanga muntu nuli mulabo obulumi bwenyira ku musajja oyo ofanga ndembizi atenga mugagga muvundu ongera ele baluwo giraba balegera kuba sister ele baluwo giraba nyumba ya Paulo Kivumbi abali onyagala mu mpite Nsibambi ngatudde walo bwiro yena kwala ku nyumba eno muyina engeri yajibbamu subhana ne kwa gama yajimuguza mu manyire simu zenzina walo tajimuguzanga lesimu zina walo ndabwegala nkuwa n'amanya gene simu bukubire bajja yaguza sabe simu enyumba agamati yava mwana Nsibambi ajigule bibi olumwana yafa ajifuna tia omwana yafa covid wulo yali abiriko nga office president emuyise wabula bole wichi muna afa covid petition about your story in home and the title in Mawokota block 254 plot 150 problem bina kala ku Nsibambi obubbi amazima ko private secretary Dr. Kenneth Omona yali amuyise omuvuka amuyitanga Kivumbi bwe mukubira simo yali mu office president bati yamuyita kyageleyo nga amaze okufa Nsibambi ngabye amakana agabba Paulo Kivumbi kitange yamuwange byapo okwewola seda akole yabba ku kitange yali musajja mu esimbe lero yapabina abimuwa Paulo Kivumbi teyabba ku muntu neno mbaka makage kakati katona agamba yakafuna atya mwami gundi gambe bwino mwina Honorable Nsibambi yakafuna atya engeri jagezo president Museveni ndegala Museveni apita ameze bakula mukuru apite Museveni atule wali anyonyole gwange engeri jafuna mama kaga Paulo Kivumbi bwino mwina gambe le gwaga mati yajimuguza mu manyi nayamanyi nesimu zenzina gwanga munda abanjogera munkubire simu mubulire gwaga mati yajimuguza nzize kuchaba katuchi Chaka lucho kiraba nyabuyino mungi. Mwina mungi chaka lucho kiraba. Endagano y'abakatulika. Yasa tumwena. Mawokota nkozi ngena kuzomezi 12 12. Soma nyaba twawulire. Asa tumwena okuddiza guba mwoyo akuwagwowa. Mange B Maria yosabira eri omwana we Yezu omukisa n'agufuna ekifo nkozi wekyali kitasuubirwa namba 2 bana ebigambo byadda mukono gwa dalega ngokuma ogwedda bina kimanya bawandika mu 133 asatu ajemeka katenda kirugenda mu ne bagabe ettaka ly'ekigo ky'enkozi bembala okukitegeera nadduka mawulire nyaba sister ate nze nali manyi buli sister abakimanyi nga tebabimanyi mpaka nafuna obutuufu ne basako kavuyiti yini nga ttaka lipi aitademanyaga Nasa King wuuyo Nasa King meyalitekana yammanyi mumanyi twagenda okumukwata twasanga amaze okupanga wakisenga kusatu Nasa King lagenda n'abasista bakoma mpijize ngenda n'abasirikale eri gyali asula egundi eri kakati ettaka lino temulirunulanga abasisa tebalirunulanga naye kuliko kavuyiti yino bwemala okumanya bweyabwa ekyapa okukigula nengenda mugala tugula ttaka ly'abasista era teyagula ekyapa wekiri kiri mumanyaga Nasa King agenda okufa ng'ekyapa amukwedde transfer Nsibambi kati Nsibambi afunanga erirye ebintu byenjogedde eggwanga lyonna limpulira Nsibambi bamuyite ayogere ettaka ly'abasista alifuna atya abenyi ba Paulo Kivumbi agifuna atya n'ebintu bya bibino mbiyina
yabifuna atya gwanga nolenya galimanye nsibambi ya ntaina kantu musi nti yakera kumacha wallahi ntyanjogera katonda nzina mali myaka 10 mu ofisi ya musipi yoyo nga basajja ntambuza ebintu yonna babibbe yonna babibbe nyira bwino kama kuchalo ko fu tekuli ebintu yonna yabibba tekuli ko kalagano nakamukayina nsibambi luli mukusooka ng'ate omusajja abakozeeko ebintu ngwebiti tebamuwa okumanya tebamuwa ebbaluwa yiyo yali esoma etya akavuyo ke yakola. Museveni insists MP Nsibambi must be investigated. General Kaguta Museveni is convinced that a significant fraction of the resources and logistics Kyagulanyi Zinupu used to humiliate his ruling NRM party candidates in the Greater Mpigi were availed through the use of Nsibambi fundraising network. Abantu yabatikanga wano kuva kodi Kampala n'agenda tero yabawa sente yabawa njagala gwanga mu mpulire manyi mulamu ja kuundaba bayite Nsibambi awantu ntulenda gebwino ebintu nabwo abibirako bwino. Nze muzeyi waswa omukumi w'ekyoto gwe bwenna aliko ebizibu ina ekyoto kibayita mpawo kitakya kino kyekyoto ekikkakanya buli kizibu ky'omanyi nti omuntu aba n'ekizibu tukuma bukumi ekyo mpawo kitakya nakyo ne kikya gwe abali talina mukisa guyiga kufuna bw'ogenda okuyigga oba ogenda kuba nti ensolo olina okugitakwega nti kwe kufunamu naawe ayagala kufuna jangu tukozesa ekyoto kya ddungu kikukumire olabe nga buli kyoyagala kyonna osobola okukifuna. Ina ekyoto kibayita lukumusa kino nno kyekyoto eky'omukisa gwe yaseera nanga buli kintu kyonna osanga kiganye olw'obutaba na mukisa ojja n'enkukumira ku kyoto kino n'obanga osobola okukyusa ku mbeera n'ogirabako. Kyoto kino ekyalwezaawula omukadde ono lwezaawula y'omu ku bantu abazuula emikwano okufuna emikisa kweganga omanyi nti buli kintu kiganoga nti kino kyali kibuze nsobodde okukifuna mu bwangu kyekyo ekyoto kyalwezaawula kyowulya kitwogerako ekyajjajjaffe oyo. Eno ye nnamba kwensangibwa 0752 28 09 10 obanga ojja kusobola okunfuna. Yes, mu ngeri yemu mukwano gwange atugoberera nnyongera okubeera nga nkwebaza kati njagala owulira ebigambo bibino ebirala ampuliriza ate era ebivuddeyo nga si birungi naddala eri General Muhoozi Kainerugaba nga bwe nakutegeezezza nti ono kaakati ayolekedde akaseera akazibu ddala ayolekedde akaseera akaakazigizigi. Jjukira nti ono amunda mu ggwanga Uganda abantu bangi oba oliawo abamutunuulira n'eriiso eritali ddungi era abatunuulira byakola oba byatwitinga oba oliawo ng'omusajja ono n'ekitiibwa kye baalinga bamuwa oba oliawo kaakati bangi baatandika okubeera nga ekitiibwa kye baamuwanga kyayongera okubeera nga kisereba okusinziira ku ebyo byabeera nga atwitinga ku mukutu gwe ogwa X kaakati nno byayongera okujaabulula n'okusaabulula ekitiibwa abantu kye baamuwanga wabula nga ate abamu abaamuwanga ekitiibwa kaakati oluvannyuma lw'okukimuggyako baatandika okubeera nga bamwewuunya okubeera nga wandiika ebintu nga bino nga biva mu ye omuntu CDF omulamba era bano okwewuunya tebaakukomya ku ye yekka baakusitula ne bakutwala ku General Museveni ayennyini nti bahabulwa taata w'omwami ono amanyiddwa nga General Muhoozi Kainerugaba nga beebuuza bino byonna ebigenda mu maaso omukulu ono byatwitinga bino byonna ebigenda mu maaso nga obutambi like akamukyala Kyagulanyi Babbi Keyata ng'ono ali mu kutulugunyizibwa ebitongole ebikuumaddembe oba bayite aba SFC kaakati onatuuka okubeera nga akateeka ku mitimbagano gye kyokka nga mwami Museveni atunula butunuzi ali awo tasobola na kuvaayo okwogera ku nsonga ng'eno egenda mu maaso ey'okulinnyirira eddembe munda mu ggwanga Uganda ng'ate n'abalinnyirira eddembe ye muntu gwe yakwasa office ennene ey'okkulira amagye amunda mu ggwanga Uganda ng'ate takoma ku ekyo naye kennyini mu bigambo bye avaayo ne yeewaana era ku nsonga eyo mujjukira yavaayo n'ategeeza ensi nti mukyala ka Bobby awo twabadde tumwavuza era yatuyambye nnyo okutulagirira baawe gyali ka Bobby Kyagulanyi Ssentamu bigambo byali bya General Muhoozi yabitwitinga ku mukutu gwe ogwa Twitter. Jjukira nti ono azaalumba n'amawanga ag'enjawulo omuli mawanga nga ggwanga erya Kenya omuli amawanga nga Nigeria n'eggwanga erya United States of America oba giyite USA. Kakati nno bino byonna byongera okulaga credibility y'omwami ono nti erinnya bulinyi oba ekkabusi. Kakati nno olunaku olwajjo bw'atyo omukulu amanyikiddwa nga Akena ng'ono ye mutabani wa president eyaliko Dr. Milton Obote Opeto yavuddeyo mu bigambo bye n'ategeeza talabangako muntu ye mukyamu nga Najjolo nga General Muhoozi Kainerugaba bwe kibeera nga General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'ayogera by'ayogera yavaayo n'akola by'akola
ensi yeebuuza omuntu ono akolera ani era ekyokubiri bw'agamba nti nno bino azze abikola n'okuteeka abantu mu basement nga bwe yeewaana ng'ate bw'awoza nja kubeera pulezidenti w'eggwanga Uganda tesobola kubeera ng'akkiriza omuntu ow'ekika ekyo okubeera omukulembeze waayo era mu mbeera yonna mu Akena agamba yagenda okubeera nnamba emu okulwanyisa General Muhoozi. The sort of attitude and the sort of statements which have been coming out of the office of the CDF is an embarrassment to all of us as Ugandans. I must put this one clear on record. It's an embarrassment. How can you talk about torturing or killing a person who stood in a presidential election and had a backing of over 2 million Ugandans according to the Electoral Commission? A leader of a party which has representation in the parliament of Uganda, the leading party in Uganda, and you want to treat it like, or treat the leader like some sort of punk? Honestly, what's happening in Uganda? Let's be honest with ourselves. What are we doing or what are we saying? If nobody is going to do so, I am the one who's going to call out you, Muhoozi. Please, grow up. Grow up. The responsibility which you want to assume as the President of the Republic, you cannot be behaving like this. You cannot. As Ugandans, we cannot be having this sort of issue. We cannot be in a situation whereby we're going to expect anybody who disagrees, we're going to face a firing squad, or you're going to be put in a basement, you're going to be taught some language you don't know. That should not be happening in Uganda, not in 2026. Not on the question of where we talk about democracy. Omuntu yenna amanyi oluzungu ng'ate oli wankyukakyuka sigenda kutuma ku repostinga message eno ojja kukitegeera butegeezi nti osaanidde okikola, osaanidde ogirepostinga, osaanidde okugisharinga era osaanidde okugiwa like n'okugenda ku YouTube channel yange eyo gye mulaba waggulu ku gundi yange kubayo obeere nga you subscribe. Basebo ne banyabo, tewali message week eno, tewali story week eno mu Uganda ebadde ya makulu nnyo eri ggwanga lyaffe kusinga bigambo bya Jimmy Akena ebyo. Honorable oyo abadde ayogera ye first son wa Dr. Apollo Milton Obote. Jimmy Akena ye muntu akyasingidde ddala okubeera omutuufu okukoma ku General Muhoozi Kainerugaba. Why? Amusinga obukulu. Ekyokubiri yamusooka okubeera first son. Yasaanidde Jimmy Akena mutabani wa Dr. Apollo Milton Obote, the founding father of our nation. Abandi tebagala kyogera bagamba Museveni ye founding father. Never. Kakati munankyukakyuka kitegere nti zino sitole ffe tulina okuzitambuza ku mikutu gyaffe, kubanga eyo sitole tosobola gisanga NBS nga giteeka ku mawulire gaayo ne TV endala bukedde. Never. Gitambuze gwe. Ebyo bye bigambo bye twetaaga, teweetaaga kubeera wa NUP okutegeera nti Robert Kyagulanyi Ssentamu teyamenya mateeka okwesimbawo era tasaanidde kubeera subjected to torture wamu ne family ye. Kyetaaga bwa muntu kuba nti oli n'omuntu otegeera bye bigambo ebyo. Awuliriza ebigambo ebyo njagala okutegeeza nti bw'owuliriza speech Dr. Apollo Milton Obote gye yakola 1963 ng'ali mu America eyamuviirako kumuwa doctorate degree mu university ya Long Island University, yayogera bwatyo. Ndabide ddala Obote mwennyini nga yayogera kati. Ebigambo ebyo Obote bye byamuviirako ne University ya New Delhi mu India era okumwongera nayo nemuwa degree mu mateeka. Obote abasinga obungi bwe muwulya nga tumuyita doctor mulowooza yali yasoma. Nedda. Obote yakoma mu yamala senior 6 Busoga College mwiri ewaffe Busoga. Najja n'ayunga ku Makerere College ebiseera ebyo 1948. Obote yasoma omwaka gumu ogwokubiri 1905 ali mwaka ogwokubiri yategeka okwekalakasa. Okwali okukyasinza okubeera okw'amaanyi okwamenya emiti emakerera awo n'egimu gikyali wansi, abazungu ne bamugoba ne bamuteekako n'ekiwandiiko nga takkirizibwa teri university yonna egenda kumuwa kifo mu mawanga gonna agakolagana ne Bungereza. Obote awo yakoma 1963 ng'afuuse Katikkiro waffe agenda okukyala mu ggwanga lya America. University ya Long Island University bamuinvitinga nga omukulembeze azze yali prime minister ebiseera ebyo.
ayogereko eri abaddugavu be bateekamu okusaba university nekkiriza. Yali omulamwa gwa kwogera ku ddembe ly'abuntu. Obote speech gye yakola mu university eyo yamaliza university nga tebakkiriza nti omusajja oyo teyali lawyer, nti era teyamala ku university, kwe kugamba sebo tukuwadde degree. Ne bamuwa Doctor of Laws, Long Island University USA 1963. Bwe yavaawo omwaka ogwaddako 1964 agenda okukyalako mu ggwanga lya India era nga Katikkiro. Bwe yatuuka eyo era ne University ya Delhi University bamu inviting ayogereko eri eki ba students. Speech gye yakola eri abayizi university ne bagamba nedda Abamerika tebalimba, naffe tukwongedde degree. Era mu kintu kye kimwe ekyo nga bagamba wali osaanidde kusoma mateeka. Jjukira Obote ye akugamba yali ayagala kusoma mateeka okugenda Makerere University, naye amateeka gaali tegannabeerawo ebiseera ebyo ku Makerere University. Makerere University yatandika okusomesa amateeka 1967 ejje yeetongole mu 1970 efuuka university yeetongodde ya government. Era Obote yaleeta amateeka obadde tokimanyi, kosi y'amateeka Obote yagireeta Makerere University. Kaakati ebigambo ebyo bye twetaaga mbadde nkwa background yeyo nti Akena yajjidde ddala nga kitaawe. Wadde Obote ayina ensobi ze yakola naye tekimugjaako ebirungi bye yakola. Tekikwetaagisa kuba nti oli wa NUP okubeeramu amagezi otegeere nti okwesimba kujje n'Omuseveni is not a crime. Kikwetaagisa bwa muntu kuba nti otegeera what democracy is, eddembe ly'obuntu. Omuntu okwesimba tekitegeeza nti abaana be family balina okubeera tortured nga mukyala we yali tortured. Kikwetaagisa bwa kuba nti olina omutwe nga gulimu obwongo bw'abantu. Akena byabadde akugamba. Basebo ne banyabo, njagala obategeeza bwe tuba tunaatwala ensi yaffe mu maaso tulina okukkiriza nti eno ensi yaffe ffenna. Teriiko bantu bannyini abalina ekyapa kya Uganda nga kyabwe kiri mu mannya gaabwe neva yaffe ffenna. Oba waliwo ebyobufuzi nga mubireese nti weebiri okubijjamu teguba musango, abijjeewo asinga. Akena kyakugamba. Ebyo bye bigambo bye twetaaga, tambuza message eno. Ebyo bye bigambo bye twetaaga abantu bategeere. Zino sitole ng'eyo tosobola bisanga ku TV za bulijjo. Bye bigambo bye twetaaga. Kyagulanyi teyazza musango. Oyo omwana waawa n'omusoga amweta Nakaidongo, abasoga balebe n'abasookawo bana Uganda bala abasookawo Nakaidongo. Waawano temuliimu kasaayi konna konna nti ate bajjajja simanyi bava egundi nedda. Waawano asaanidde. Jimmy Akena, thank you so much honorable. Thank you honorable. Thank you. Twetaaga abantu muveeyo bangi muvumirire ebikolwa bino ebyokufuula Robert Kyagulanyi Ssentamu naffe ekibiina kyaffe National Unity Platform ng'abayeekera. Ng'okwesimba kujje n'Omuseveni ekikyasingidde ddala okubeera ekibi ng'ate omwesimbyeko mu bwesimbu. Si biringa by'abakatemba babadde akolagana nabo ne bamwesimbako naye nga bakazanyiikirizi. Nize Henry Maganda Matia Kyowolo otudde. Thank you so much Jimmy Akena honorable. Kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso twongera okugoberera ensonga n'okwetegereza oba olyawo ensonga ennene munda mu ggwanga Uganda. Kakati nno ebyomusajja General Muhoozi Kainerugaba nga tumaze okwera nga tubiteeka ku mabbali nga tubisudde mu kasero nga yeerumaŋŋana ne Muganda oba mutabani w'omusajja amanyikiddwa nga Obugenzi Milton Obote Opeto. Kakati nno Akena wuliriza ebigambo ebirala bibino ampuliriza. Omusajja ono concerned citizen onako olwajjo nga bw'obimanyi nti ebigenda mu maaso bikwewuunyisa okusinziira ku bwe byatambula mu kubala akalulu akagwa aka 221 okusinziira ku musajja ono agamba yatuula wansi ne yeetegereza buli kimu ekyali kigenda mu maaso naddala ku ebyo ebyali bimaze okubeera nga bigattagattibwa n'okubeera nga birangirirwa nti Mwami Museveni yali amaze okubeera nga awangula akalulu k'eggwanga Uganda ng'ennaku z'omwezi 15 ke twasuula kaakati omwaka 2026. Kati wuliriza omusajja ono golaba ku sikuriini yo agamba y'okusinziira ku byeyagattagatta n'ebyo akakiiko k'ebyokulonda bye kaalangirira bwe yagattagattamu yagenze okutunulamu ng'alaba abalonzi baali bayitirivu nnyo okusinga ku bululu. Wuliriza obwagattibwa abantu bonna bwe baafuna. Kaakati ono bwe yalaba nga kino kiri bwe kiti n'asalawo n'abukereza nkoko olunaku olwajjo bw'atyo n'ayolekera ekitongole ekikwasagana oba akakiiko akakwasaganya ebyokulonda
munda mu ggwanga Uganda ono ng'agamba ayagala annyonnyolwe lwaki results ezaalangirirwa abantu abalaga nti balonda abalaga nti balonda oba abalagibwa nti balonda ennamba yaabwe ate tekwatagana wuliriza nnyo tekwatagana na muwendo ogwo ate oba oliawo ogwalagibwa ku mpapula zino. Kati ono agamba DR forms yamaze dde okubeera ng'azikuŋŋaanya ayagala nnyonnyolwe lwaki abalonzi bangi nnyo wuliriza lwaki abalonzi bangi nnyo ate okusinga ku abo abaalangirirwa nti abaali bavudde mu kalulu oba ontegedde bulungi okusinza ku balonzi abaalonda ennamba yaabwe nnene nnyo bw'oba ogigasse n'abo mwami Museveni bye yafuna ne mwami Kyagulanyi bamugaati gwa bbata ng'ogasse obululu bwabwe bwonna ne results ezaavaayo bwe baafuna abantu abaabalonda bonna ngo bagasse wamu abantu abo batono nnyo okusinziira ku nnamba ey'abantu ate abaalonda. Kakati nno ebibuuzo bingi era kyongera okuzzaayo ku kiri nti mwami Byabakama bwe yali alangirira waliwo ekibuuzo ekyajja ne kimubuuzibwa nti by'olangirira mukulu obijjawa kubanga ffe bye tulaba birala nawe by'oyogera birala. Era ono yatamattama mwami Byabakama oluvannyuma n'awa ansa ye gye yawa nti yentuufu. Era oluvannyuma waliwo omukyala gwe twalaba eyavaayo n'atunnyonnyola bulungi nnyo ebyali bigenda mu maaso naddala mu tenti eyo we baabaliranga obululu. Ono yategeeza nti waaliwo ka tenti akalala akaalinga emmanju wa tenti ennene wali erweza. Era ng'omukyala ono yalumiriza nti ebyatuukiranga mu katenti kali bye byalinga ebituufu eby'enkomeredde wabula ate ebyalangirirwanga ebyaggyibwanga mu tenti ennene ebyo mbu byali bulifuti ku kapapula. Ebigambo bino mbyogera nsinzira ku mukyalo oli eyatuwa emboozi ku Facebook mujjukira omusajja mukyala eyali amanyikiddwa nga Leila. Kakati ebigambo omusajja ono abitute mu Electoral Commission ayagala okunnyonnyolwa ne bannayuganda bategeere nga bw'olaba Benjamin Katana ono ebigambo bye bimu yabyogerako ku nsonga ze zimu eseekibba kalulu akagenda mu maaso nga balangirira ebikyamu ebitaali bituufu nga balangirira ebyo bo bye baayagala nga balekawo ebyo bannansi bye baasalawo okubeera nga beenyigiramu bo balonde ate abasajja ne balangiriramu oluvannyuma akakiiko k'ebyokulonda okulangira eyawangula akalulu ku kifo ky'obwa pulezidenti ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi oguwedde. Kati leero Kanti Rogers ono nga muntu wa bulijjo avuddeyo okuteekayo okusaba kwe eri akakiiko k'ebyokulonda nga yeemulugunya ku mbalamu y'akalulu gye baakabala abamu. Kyagambye nti bw'obaayira omuwendo gw'abantu bwe baabala abaalonda abamu ne bwe baabala tebyenkanankana. Ekindeese kirabika ensi twagisuulirira akalulu akawedde mu kalabye kabadde tekaliyo okuleeta petition eno nga nsaba akalulu kano tekaali ka bwenkanya n'omukulu omu bwe twogerera kati tanalabika tebamanyite gyali ensi mwe tuli kati erabika si yaffe. Akalulu kano bakatadde mu gazeeti nga kalaga details ze bayitamu okufuna obululu bw'emitwalo miliyoni 7 mu mitwalo 946 kali mu gazeeti ya Uganda. Bano bye ba president obalaba bali ku gazeeti kati amazima g'ennoonya nga ajja wano. Omukulu ne musaba bwe tuba tugenda kola edit ey'akalulu agatte ebintu bino nyambaako wano agatte ebintu bino atuwe declaration forms eza Uganda yonna mwe baava okufuna ku kalulu kano gye ne baluwa esaba naye mu kusaba kwayo emabega ntaddeyo gazeeti eyo kubanga gazeeti ge mazima ge mutaddeyo kati nga tonatuuka ku mazima gano wayiseewa. Sikiwanga abantu bano balonze miliyoni 7 zalonze Museveni kati ate bogata miliyoni 2 zino zonna akalulu kano n'omala okagatta toto gye kaleeta si abana Uganda balonda kiba kiraga batukyaye ensi yaffe
loojo okwemulugunya kwe akulese ku kitebe ky'akakiiko ebyokulonda mu Kampala ku 7 Street kwasiza kanso George William Alinyo era ng'agamba akuumye ennaku 14 ezitambikwa mu ssemateeka okusaba kwe kwatadde okwemulugunya kwe kuddibwemu agamba nti ye ayagala bamulage enkola gye bakozesaamu kubanga bino bye bakola byakukyaya abantu ensi yaabwe ng'enkola eno gye bakola yagala bingali kyagambye nti yewadde bannayuganda bangi bayitamu ensi yaabwe okuvaayo yetagenda kugikyawa kuba munnayuganda. Ensi omutali constitution, ensi obo bajjirako network nga baguze biometric machines. Kati oba okola ki? Tubeere b'amagezi ku nsi eyaffe tetugikyawa okugimalayo. Nze nsaba abagiraba nga mwagikyawa nze sigenda kukyawansi. Simanyi baavaawo okunzaalira wano. Kiba 14 days baba banziramu. Sinza abanoonya kati bawadde entegeera yange bandaga amazima gaabwe. Era akuutidde bannayuganda abakola ensi yaabwe obutajeetamye balala abandijeetaaze okuwaayo endowooza zaabwe nga bakola ebiri mu ssemateeka w'eggwanga. Mukulu kanti ndaba ensi nga twagikyawa abamu bibinkwatirako wa abamu nze ensi nagikyawa abaana tebakyasoma ensi twagikyawa kye baagala tukole. Kanti wano wasinzidde n'agamba nti kino kyakoze avudde ku bannayuganda bonna era n'agamba nti ye ku ngombo egerwako ey'abantu ab'enjawulo okuvaayo okubanja obulu bwabwe ye atandise leero ng'ayita mu mateeka galambikibwa mu ssemateeka w'eggwanga. Etandise leero kabanje etandise leero. This is the true kabanje. I've written to the EC. I need the Gwanga Uganda bibito bitambula mukwano gwanga mpuliriza. Onaku gye buvuddeko omukyalo ono gw'olaba yabeera nga asalirwa omusango ogw'okubeera nga agenda kubeera nga attibwa ali munda mu ggwanga erya Yemen. Ndowooza Yemen bwe manga neerabidde mujja kunzijukizaako mikwano gyange abangoberera kubanga mba n'ebintu bingi oba olyawo ku mutwe. Kati omukyalo ono akigamba yali agenze kukola bw'ayaaya oba muyite house girl munda mu ggwanga eryo lyenjogeddeko. Wabula omukyalo ono mu butanwa kigambwa nti yafuna obutakkanya ne mukama we era ogenda kakana ng'ono akutte kasunguyira akajja e Uganda akatutte ku kyeyo bw'ati yakubakuba omukazi oyo gwe yali akolera era ogenda kakana nga mmizza omuka omusu. Kaakati no gavumenti y'eggwanga lino bwe yakwata omukyalo ono yasooka ne yeegaana ensonga zino wabula oluvannyuma omukyalo ono yavuddeyo n'akonfeesinga n'agamba nti amazima amatuufu googerwe bwe mba wakusalirwa kibonezo kya kufa nzitibwe naye amazima amatuufu omukyala nze namutta. Era omukyalo ono alumirizza n'alaga n'engeri gye yatugumbula omukyala oli mukama we bwe yamubba enfunda n'enfunda ng'amubisa ekyuma ku mutwe mpaka lyatuuka okubeera nga amutta. Jjukira nti omukyalo ono bannayuganda bangi baavaayo ne bekubira enduulu ku lw'omukyalo ono nga bagamba bambi tattangako ku muntu oli teyatta muntu oli omuntu oli bamuwaayiriza abantu bano bawaayiriza. Kaakati mu bigambo bye omukyala kennyini avuddeyo n'akakasa ensi nti amazima googerwe mu butuufu. Nanyiiga n'empita bwe nandikomye ne nkwata omukyalo ono yali akuzeekuzeemu ng'alina n'obulwadde bwe ne mmukubakuba ebyuma ku mutwe mpaka lwe namutta nze kennyini n'emikono gyange nze natta omukyalo oyo. Kakati nno abadde bagenda mu maaso n'okubeera nga bawakanira omukyalo ono kye balina okubeera nga basaba kiri kimu kubanga omusango guno ke gumukka mu vvi butereevu nnyo nga bwe yeerumirizaako kennyini nti yatta omukyalo oli mukama we. Omusango ekibonerezo kyakuwanikibwa kalabba ali munda mu ggwanga lya Siriya awo ng'akulaga bwe yakuba omukyala n'amukuba enfunda n'enfunda nga mukubisa ekintu ekyo mpaka omukyala oyo yatuuka okubeera nga afa. Kakati nno ekyokuddamu kitono nnyo, ekyokusaasira omukyala ono kitono ddala kubanga obusungu bwe bujja ewammwe n'obutwala ku kyeyo gy'olaze nga mukama wo tomutwala nga mukama wo wadde wabaawo ebitatambula bulungi abantu bano banyiiza naye olina okumanya najja kukola ki. Olina okumanya nti wano wendi si waffe. Olina okumanya nti kyenkola kintwala mu maaso oba kinziza mabega. Kaakati nno akasunguyira omukyalo ono akamuviddeko okubeera nga yatirimbula omuntu mulamba ku mawanga gye yali ali. Kaakati ali mu maziga akaaba asaba ekisonyiwo naye gwe yatta tasobola kubeera nga akomawo. Era essaawa zino omukyalo ono wakwanikibwa kalabba nga bwe bikyali okuggyako nga wanaabawo ekikyuseemu naye nga bwenjogerera ono ke yeerumirizza omusango gwamaze dde okubeera nga gumuka mu vvi wakwanikibwa kalabba kamukuweeko mu bigambo bye ng'alumiriza nga bwe yatirimbula omukyalo ono n'amaanyi ge n'engalo ze.